Kadama TV tuyina Kadama wano we Jordan nga ye agamba abuzibwa kiki ekyokukola lwa nsonga nti yalaba nti embassy terina good communication in a way that nti babagenda ne babeera nga babuukinga ennyonyi omuntu n'ojja n'obuukinga ennyonyi ne mugamba ennyonyi egenda nga lumu bwe musazaamu ennyonyi eyo ne mutavaayo kubeera nga mulanga bulungi abantu bano be babadde babuukinze ennyonyi eyo kumanya nti ennyonyi mugisazizaamu bagamba Kadamu n'agamba temuyina mikutu mirungi oba communication empuliziganya ennungi gye mukola kubamanyisa bintu bye mubeera mukyusizza ekintu ekyo ndowooza era twabaleeterako wano Kadama eyagamba yamisinga flight ye lwa nsonga nti ye yali amanyi agenda ne ate ennyonyi ne bagikyusa nga tebamugambye nono Kadama naye ayogera ku kintu nga kye kimu nti ennyonyi ya first baagikyusa ne ate teyafuna communication nnungi nti babboosi be babeera balina okubeera nga bakubayo oba Kadama yennyini n'akubayo akonfaminga oba bagenda ku olwo so babadde basaba communication oba ebyempuliziganya information gye muwa mugyongereko mugiteeke ku mikutu egisobola okubeera nga abakadaama bamanya naye mugenda ne mukyusa ekintu according to bakadaama bano betufunye ne mubeera nga temubamanyisizza ne wabeerawo n'abalala bagenda ne bagamba bayinza okugamba nti no bagenda nga ku lwokusatu naye ne batuuka ku lwokusatu bagenda okubeera nti bavuze bagende bavudde yonna gye bali waliwo ng'abakadaama bava Nagiran ne batuuka aye ne babagamba mugenda kumalawo olunaku lumu ate mugende enkeera so bagamba nti bo tebagirina nnyo buzibu kubeera nga bakyusaamu mu date naye baagala okubeera nga bamanyi nti bwe mubeera mukyusizza date ddala mufune engeri gye mubabuulira engeri emu eyinza okubeera amasimu ng'ago bagamba singa omuntu mubeera mukyusizza nga mulina amasimu gaabwe kuba buli muntu ajjuzaawo essimu ye ne mubakubira ne mubagamba ennyonyi zino zaakyuse oba musobola n'okugamba kati tours and travel zemuwa okubeera nga ziyambako okubuukinga ticket kati tours and travel zino buli muntu abuukinga ateekawo essimu so bwe mbeera mukyusizza ennyonyi kyetaagisa omuntu ne bamukubira direct kubajjukira bantu bangi nnyo abatategeera bintu bya ntambula bakadaama bangi nnyo nga gwe mulundi gwo ogwasooka kakyangabaawo okutambula nga n'ebyentambula kampani ye Uganda ng'avaayo yabimukolera omujjukiza kikyalina okutwala kikyatalina kutwala kuba abaana bangi abatabimanyi twabaleeterawo Kadaama awo eyali ayina ebintu bya wongo nga yava eri agenda okuyitira ku office bamukyekinze nga mu keesi mulimu embugo n'emmindi kuba yali amanya wonna omuntu osobola obifuuwa ng'ate yali tabitwala mbu oba ayina gw'agenda okuloga nti no baki naye yali abitwala nga yagamba mu buwanga bwabwe omukyala alina okubeera n'akabugo n'emmindi twabamuleetera oyo mwamulaba so nti tudiringa n'abantu abatategeera bulungi bintu bino naye nga ffennyini tuyina okubeera nga tubibategeeza bwe tubeera tetubibategeezezza babeera basobola okubeera nga bagwa mu buzibu ne mulaba ne Kadaama era twabaleetera Kadaama awo yali atambudde n'omuzigo ng'agamba nti ye buli bwali emmere agala okubeera nga mulimu omuzigo gw'ente ate nga jjukira omuzigo gw'ente tebagukkiriza kuyita ku kisaawe in most cases okuggyako ennaku ezo baali bataddetaddemu naye nga ebintu byonna animal products batera okubeera nga bazigaana okubeera nga ziyita ku kisaawe ziyinza n'okuyita ku kisaawe entebe naye n'otuukayo eri olw'okubeera nga batya bino muli mu kalusu biki bamanyi nti waliwo obulwadde bw'osobola okuleeta mu nsi yaabwe nga buvudde eno so mulimu ebintu ebitakkirizibwa ne Kadaama mumujjukira Kadaama yayina amata nga yagamba alina okubeera ng'anywa amata buli ku makya ng'agamba ennyonyi agenda kubeera bwe banaabeera nga batambula mu nnyonyi nga bazza okusaawo asobola okubeera ng'anywa ku mata ku makya nga kyabeera nga kyamukwatiramu era agenda okutuuka wali ne bamugisa akacupa k'amata ne bakalekawo era n'oyo Kadaama yayomba mumujjukira naye nga abantu bano babeera nga tebamanyi kiki kye bakola oba n'entambula z'ennyonyi babeera tebazimanyi so tubadde tusaba nti ennyonyi bw'ebeera ekyuseemu
communication ebeerewo kuba flights zigenda kubeera nga zimiisingibwa. Omuntu bwe bamugambye lumu ne mukyusa nga temumugambye, kitegeeza nti ayinza okuvuga ng'abulira nti waliwo abaana abava e Najirani, boosi waamuvuge, katebeezaamu omwana w'e Najirani, boosi agenda muvuga amuggyeyo amutwale ku kisaawe, ate batuuke bagambe nti ennyonyi twagyongezaayo eriyo ku lunaku bwe luti ne bwe luti. Kati kitegeeza nti boosi oyo bw'abeera nga si mugumiikiriza nnyo, ayinza okulekaawo Kadaama n'amugamba nze ebyange bikomye wano. Kati teebereza ennyonyi bw'ebeera nga yanga lumu ne bapuushingayo ennaku 7, kati ennaku zino 6 eziri awo mu makkati agenda kubeera ng'asulawa. Kitegeeza nti ayinza okumulekaawo n'abeera nga amuleka ku street kuba yagamba nze ekyange kiwedde, mwatugambanga lumu then mwongezaayo ennyonyi without telling us oba informing us. Kati muyinza okubeera kale muyise ebintu bino nga ku mikutu gyammwe, naye ate bakadaama bangi abatalina masimu gasobola gamba nti nagenze ku gundi ku amasimu agagenda ku internet, ndabeera ng'alaba ebigendako ng'alina just essimu yamukubirako. So twalisabye nti bwe mubeera mukyusiza ennyonyi mukubirenga ba boss oba mukubirenga bakadaama, ate nga mumanyi nti bakadaama abamu amasimu agagenda ku internet kuba muyinza okikyusa ne mukiteeka ku web page yammwe oba website, nti bangi abatasobola kugendayo, ate bangi era ne bwe bagendayo n'akiraba nga tasobola kivuunula kuba tufuna nnyo ebiwandiiko mubeera muweereza Kadaama n'akikuweereza n'agamba awo embassy yabadde etegeeza ki nga bambi takimanyi. So katuwulire Kadaama ono ng'anyumya naye ku nsonga emu. Halo nnyabo oli Kadaama TV. Nze nina okwemulugunya kwange nsinzidde wano Jordan. Baatugamba flight ya first kuno omwezi zirondooza twandibadde tugenda naye yo baatugambye nti bagyongedde paka lwakuna. Kati before nasasula gundi nga tebannampa nali na bookinga, jjukira baali bateekawo condition nti bookinga it is a must okusasula karantini nasasula 165 GD. Kati nimbagamba njagala okumanya hotel gye ndi attached to. Ne bangambye bijja bimenya ng'okola ki nga tukuwadde air ticket. Kaakati jjukira bwe baba babisazizaamu ekitegeeza eri ebeera invalid gye baba bakuwadde ngambe nga receipt. Ninagenza okukeberako okutunulako nga mbadde ndi attached to, in fact ndi attached to Douglas Hostel. Gimanyi obulungi naye Douglas Hostel eyo mbadde nga mpuliriza videos ezimu nga ndaba ya gavumenti nga zezimu ku gavumenti zeyongerako karantini hotels oba facilities oba places ze bataddewo abantu okusobola okukola ki okukozesa. Munatusonyiwamu awo mbadde njagala correctinga ekintu ekyo. Kadaama oyo bw'agamba Douglas Villas Hostel eri among the public facilities, si we kiri. Ndowooza ayinza okubeera nga yakifuna bubi ekintu ekyo. Douglas Villas Hostel bw'oba otunudde ku lukalala lwe baafulumya, Douglas Villas Hostel eri among private facilities. So abantu bonna abagenda mu Douglas Villas basasula. So ndowooza Kadaama alina okubeera nga ekyo yakifuna bubi. Omuntu ogenda mu Douglas Villas Hostel osasula. Public facilities kanzi bajjukiremu oba kanzi bajjukizeemu. Kati tukyalinawo Nambole, ne tubeerako ne Mulago Paramedical ne Lansan Save Entebbe. Katweyongereyo ne Kadaama ono njagadde correctinga ako abaana bayinza okukafuna ne balowooza nti bwe kityo bwe kiri kubanga ono bwe yali akifunye kuba tufuna information naye abantu abamu tuyinza ozifuna ne tazitegeera bulungi. So Douglas Villas omuntu azisasulira. Katweyongereyo mu maaso ne Kadaama ono. Kati kyenjagala okumanya bano abantu ddala abatusaba ssente, kati abatalina ssente babatwala awo Douglas. Naffe abasasudde akasente kaffe akatono naffe batwatakinga ku gavumenti gundi facilities. Si kitegeere kigenda mu maaso. Abantu abo balina ekikyamu, balina kye sitegeera banaye. Kyokola ssente eno
ssente eno erongoosa erinnya ly'omuntu ate eno n'erinnya ly'omuntu kitegeera tosobola kukaka muntu mu bulumi obungi nga tukoze emyezi abamu tukoze obadde okolera bwereere naye obadde osevinga akasente n'ogamba mbeerera akasente kano opportunity ogifunye ogamba nti evudde waka n'okwata ku ssente ze z'obulumi n'osasula kalantini ate kati bakuvuyaavuya bakuteekamu singa batugambirawo teri kusasula kalantini kubanga batukaka nze bankako okusasula kalantini ne bagamba oba tasasudde kalantini tolina gy'olaga naye I was so shocked okulaba nga ki bantaginze ku government facility eri free of charge naye mbuuza singa ntuuka wali eri nga gye manforcing okugenda is there a possibility nga balina okunzisa ssente zange kuba simanyi ngeri kuba abantu ba embassy obalaba kizibu nnyo okwogera n'omuntu direct ne obeera omusindikidde email n'omusindikira voice note n'omusindikira message tagiddamu abantu abakola obwintu nga babikola mu bulambufu lwaki tebatuwa information entuufu kati n'ekyo kyennyini ekyokugamba nti flight bagyongezaayo babadde tebatugambye paka nze ejja okulemerako ku mukama wange ne mugamba batugambye kugenda ssaawa 10 sooka okuvaeyo nga tetunaba kusimbula kugenda kukola ki kugenda tumanye yamaze bakubira ne baleka bamugamba nti bagyongedde ebintu byabwe tebirikirya they have a very pure communication skills they don't have any communication skills or their communication skills are too poor I'm sorry to say kubanga I'm very annoyed bana abantu balina okumanya engeri gye balina okwogeramu naffe kubanga bo bye bakola balowooza batuyamba kituufu tetuganye batuyamba naye ate omuntu gw'oyamba nzindowooza abeera talina nawadde kubaako kintu kyasasula naye wano tulinga ng'abayambagana okitegeera batuyamba kuba naffe tukola ki tubayamba singa naffe tetuli eno nabo ndowooza abandi badde tebalinayo embassy gamba nti balina emirimu gye bakola naye bali ku embassy okwo okukola olw'ensonga nti ffe tuli mu mawanga ag'enjawulo ffe tubawa emirimu kubanga singa tetuliiyo nabo tebandibadde ku embassy eyo kubanga balina ebintu bye bakola naye bwe baba tebasazeewo tuyamba nga ate bo baagala tunyunyuntamu ku katono ke tufuna Allah abalaba era ajja basasula